There is a gospel going on in the country today. Waliwo enjiri egenda mu maaso mu nsi It is lwaleero. called Jesus. It is called once saved, forever saved. Egamba nti kasita olokoka obeera mulokole That emirembe is a gyonna. very dangerous gospel. Eyo enjiri nzibu nnyo. It is a gospel by the devil from hell. Eyo enjiri ya sitaani okuva mu geyeena. Focus your camera on me. Tereza Just kamera focus y'obulungi. your camera. Kwata I'm a bulungi. teacher of God's word. Ndi musomesa wa kigambo kya Katonda. Anybody who teaches once saved, forever saved, you are an agent of the devil. Omuntu yenna ayigiriza mbu bw'oba walokoka kyaggwa oli agenti wa sitaani. They say that once saved, Bagamba mbu kasita olokoka even if you fornicate, ne bw'oyenda it is okay. mbu kiri You got saved already. gwe walokoka They dda. say because you got saved, Mbu olw'okubanga walokoka even if you drink, ne bw'onywa no one omwenge can take away your salvation. tewali asobola kuggyako That obulokozi. is a message from hell. Obwo bubaka buva mu geyeena. Apostle Paul tells the Philippians, Omutume Pawulo agamba and Abafiripi tells them, work out your salvation n'abagamba nti mukole obulokozi bwammwe with fear and trembling. n'okutya n'okukankana. Salvation is worked out. Obulokozi babukola. Every day we get saved. Buli lunaku tulokoka. Work out your salvation Kola obulokozi bwo with fear n'okutya and trembling. n'okukankana. That's why I don't drink. Y'ensonga laki I don't drink. sinywa mwenge Though I would. ate nga naalibadde ng'onywa. That's why I don't smoke. Y'ensonga ki sinywa sigala Yet I can. ate nga nsobola. That's why I don't womanize. Y'ensonga ki sikanakana bakazi Yet I'm handsome. ate nga ndi mubalagavu. When you look at me, am I ugly? Ndaba olaba ndi mubi. Am I ugly? That there is no girl who can love me? Ndi kibijjigiri mbu teri muwala ayinza kunjagala. Am I too old that no one can fall in love with me? Ndi mukadde nnyo mbu tewali ayinza kugwa mu mukwano nange. Why not having sex with them? Lwaki seegadanga nabo? I must work out my salvation on a daily basis Nina okukola obulokozi bwange buli lunaku with fear and trembling. n'okutya n'okukankana. And you hear preachers say, N'oli ababulizi nga bagamba once saved, kati n'olokoka forever saved. obeera mulokole Those emirembe are gyonna. messages from hell. Obwo bubaka buva mu geyeena.